kati wamuli baliwo omusaala naye nabyo bwe bituuka ku ssaawa ey'okulona nga bigamba tibannange ffenna awatali kwesalamu tugambye nti ono muzzukulu wa Kimu yaba abeera naye nga nabyo bigamba bibiina byaki by'opozitioni era biri awo baliwo omusaala bivaamu n'abantu ne bafuuka baminisita mu gavumenti y'abano naye bwe bituulayo mwogwo ogutongole gwabyo Democratic Front for the Reunification of the Fatherland bwe bituukayo nga bigamba mbu oba Kimu omukulu afudde Kimu omuto akole ki kati mwami Museveni yagendeyo n'akola fotokopi bali kye bakola eri naye bano kyakola ki kakati fe stage kwe tuli bali kwe balinga mwana mu gyekyenda mbu bataddewo gwe ogubiina gwabwe gu iPod gwabwe bo gwe bayita Democratic Front for the Reunification of the Fatherland ne bateekamu obubiina bw'obufuzi obuli feke obwa opposition mutabani w'omukulu n'abeera kamanda maje nti oli affe onadde kufa we tuli bwe tuteekewa n'enkola leero bagenda kutukola nga bwe bakoze North Korea ti Museveni omu aveeko kuddeko Museveni omulala kuddeko Museveni omulala fe banaasa abalala tufuuke baddu ng'onaakoze obwakabaka bwe ng'ebibiina by'obufuzi babigulise babitadde mu ki iPod ekigambo ekyo kibabuulira y'ensonga etulese wano nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olufuzi bagamba nti ffe tetujja genda mu ekyo kibiina kigatta opposition na Museveni tetujja kukola ki kakati we twagaana ogendayo ne bagamba nti kati oba temuzze tetujja kubawa ssente za muwa musolo basaba ne banyabo palamenti yatuula negamba ebibiina by'obufuzi bibiina by'abantu ate abantu be bawi baki tutoleko ssente z'omuwa omusolo buli kibiina kifunengako okusinziira ku bungi bw'aba MP bwe kikola ki amazima abasajja abo ssente zisinga be babadde bazitwala kubanga bajja eno ne babba obululu ne batwala ba MP bangi naye kyemwakola ku Kyagulanyi ne muyingiza abaka ba palamenti abasukka 5 ne tutandika okufunayo ku ssente biliyoni nga 5 ssente ezo ne zikozesebwa bulungi ne tufuna ekitebe ne tufuna essomero ne tukola ebintu byonna nga biri organized mu Uganda ne wabweru waayo kubanga ffe waliwo enkola eri nti temuli mu kibiina kyaffe temuli kubba 10 kya kibiina n'ekiki kati Museveni afudde ku buwumbi buli obungi na zino ze tufuna zimuluma ennaku ezo kwe kujja mu palamenti ne baleeta etteeka baleeta amateeka 2 etteeka erizaawo kooti y'amagye kooti gye yali ejjewo ne baleeta n'etteeka eddala erigamba mbu bw'otagenda mu iPod ya Museveni tebakuwa ki ne tugamba ekiba kikole ki tetujja genda mu ki NUP kibiina ky'abantu kwe kukomawo eno ne tugamba nti nga guno gwe mulundi ogusoose bannayuganda okuva ku alina 10 bagenda kukiwaayo bayimirizeewo presidential candidate waabwe bayimirizeewo ekibiina kyabwe bagamba nti omukadde akwasiza ku ki Museveni akwasa emmawu ffe tugenda fumba emmere eyaffe akwasani ffe tugenda fumba emmere eki kubanga omukadde akwasiza ku mmere ye ng'ewammwe tebafumbye si kyekyo kwe kusalawo basaba ne banyawo ne tujja eno gye muli ne tugamba ti abantu kabasonde ssente nga gwe mulundi ogusoose mu Uganda beeyimiririzeewo ekibiina kyabwe bwe biti bwe bibeera mu nsi eŋŋunjufu eyo mu Amerika gye twegomba omuntu okugenda kuŋŋaana lwa munnabyabufuzi gamba nga nze nga nkubye lale asasula ssente ku mulyango okola ki kyemuve mulaba nti eri eriyo eddembe bannabyabufuzi bawa ekitiibwa abalonzi kubanga abalonzi be babakola ki era mu Amerika okuwa tikiti y'ekibiina omala kulaga nti mu fundraising najjayo ssente bweziti kasi tofuna ssente nyingi mu fundraising nga bagamba wamoyo asaana ki kaadi naye guno omulembe ogulimu abantu abatona ssente nga totegedde gye bazijje eggwera wano tubadde ne munnaffe wano kansala kwero sifiri yayitira ku kaadi yaffe
yawan NUP tumuwa bwa speaker wali afuna emitwalo 24